kiyambako okutakiriza enfuga y'amateeka. Mukulu Morgan nkoyanziza eno ssebo olw'omulama gw'otandise nago ayenza Mukulu Morgan navaawo tiri omu ku bannayuganda abawudiisibwa with petty judgments because Mukulu Morgan nga tukali kutuukawo awo tulina okutegeera nti gavumenti eri kutuvuga saadino. Government ya dictator. We are in a dictatorship government. Olikitegera. Okuba nga oli kwenda kutoola kuna kyemalira. Ti mulimu gwa nakulala oba wiki oba within 1 year. Oyina bingi ino byoteeko okubitamu n'okuba ng'okola. So okusalawo kwa Alphonse Owunyidolo kwabeerawo nakolwaido n'abalamuzi nze ndowooza nti ekyo kyabeera ekiguumaaza nakwongera kubanga bawudiisa bala Uganda because tulina okuyirayo way back ntyana kuda omwezi nga 27 December kooti yeneeyo oba Parliament ya Uganda yakomenkereza Mukulu Morgan nga eri kugema kuyisa mateeka ow'eiwanga. Olikitegera. Parliament weyagema kuyisa mateeka ow'eiwanga ng'ekoba nti president ayida kubanga ayikirizibwa okwesimbawo werenga n'abawezeza emyaka 7 n'emeka n'etaano batolawo age limit. Omukulu eyali mu musango ogwo yali Deputy Chief Justice omukulu oyo Alphonse Owunyidolo era akatya butimperano omusango